abakusinga lekera awo bakya wano banyigira batunuulira ogambe nti biki bye bakola. What is their 1%? Mu career yonna gy'olimu, oba oli mu academy, oba oli mu business, oba oli mu ki, njagala weebuuze abantu be weegomba okubanga bo oba okubasinga batunuulire nnyo otegere biki bye basinga okukola by'otakola. Awe wali amaanyi gaabwe. Tutunuulira abantu bangi ne tubaagala bamukumwe mu nnyumba zammwe, ebisenge byammwe bijjudde ebifaananyi by'abantu be mwegomba, abantu abayisemu mu bizinesi, mu akademiya ne mu relationships ez'enjawulo, naye tebwagala kuteekamu the work. Olina abantu ab'enjawulo ab'enkizo, gwe nga munnayuganda olina abantu ab'enjawulo be weegomba mu bulamu n'ogamba nti ono mwegomba, ekifaananyi kye n'okissa ku kisenge kyo oba mu nnyumba yo, but you don't put in the work. Toyagala kukola ye bye yakola kuyitamu kutuuka nti omwegomba. Ironical, right? Abantu ba wansi twetaaga okugguka obwongo. Bino byonna bye nkugamba si bipya, naye ekizibu ky'olina oganya okussa mu nkola ebyo. What I'm saying is that you're not applying the law of application. The law of application lyetteeka eritugamba nti nkitegedde nkiyize ka nkikole. Tetwagala kukola bannayuganda. Mentalite yaffe eri ku kimu nfaaki. Oteekwa ogikyusa n'otandika okugamba whatever it takes I am going to do it, ndabe nti ntuukawo. Oteekwa okweyubula, bw'otaakikola ogenda sigalira. Omanyi bw'onootuuka ku mbeera eyo n'otandika olaba ebintu bino mu ngeri abantu nga nze gye tubirabamu, ogenda tegeera ekitwawula ku ggwe nti ffe tuyiwawo omubiri whatever it takes. Nteekwa okukikola. Bwe kuba kulima, ngenda kukola kyonna ekyetaagisa, sigenda kulimira mu ofiisi. Bwe nali nkyalina ennimiro yange ey'eruweero nga ne bwe nva mu ofiisi ku ssaawa 11 nga nninnya takisi n'ensooka ngenda eruweero ndabe kye baakoze ku olwo. Sifuddeyo be waka ntuuka ssaawa 4. Ekikulu nti ndabye bye ntuuseeyo ne ndaba baatuuseewa.